Omukolo gwa Eddie Kenzo ne Honorable Minister Nyamutoro Fiona munnange yefe abagufumbyeko. N'olwekyo nga mwenna mukimanyi nti bampita Chief Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo. So kati omugole yenna ateekateeka omukolo ogw'okwanjula oba okukyala, funa pen n'olupapula obeeko by'oyiga mu guno omukolo tomanya biyinza okufuula omukolo gwo ogw'enjawulo. Abako baffe bonna abagenda okulira munda mu nnyumba baba bankizo nnyo oba baba banjawulo nnyo, era kye tukola tuteekayo emmere yaffe bulungi nnyo munda ate nga eyokya bulungi nnyo. Naye bannange tuve mu lwali, emmere eyo bambi yalabise bulungi nnyo, era Eddie Kenzo yaŋŋambye weebale kufumba, emmere erabise bulungi nnyo. Naye abantu bawomeddwa nnyo kawo okusinga ekintu ekirala kyonna. Anyway, abako gye balira ab'ensonga tusetingeyo bulungi nnyo, kubanga omuko oyo aba akwetikidde oba aba abeetikidde mmwe ab'ewaka. Bampita Chief Godwin Uganda, baba.